Omulabi waffe omulungi owa KBS webale kubanga okyekumidde ku lutimbe lwaffe gaggadde amanya n'eddoboozi omumbeja Faima Sierra mu programu yaffe ebifa mu maka. Mwebale kubanga mutambula naffe, mwebale kutwagala TV yaffe KBS. We mutali tetubeerawo, mwe mufudde kye tuli. Singa simmwe, singa teri atumanyi, kuba tukuba buli wamu, tukikubye, naye nga mmwe mutufudde kino. Banaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Era nga nyongera okwebaza banaye bonna balina omutima omugabi. Banaye mukola kyamaanyi. Nga gwe oli eyo oyina ekisa buli wolaba abonaabona n'odduka n'ogaba. Abo bonna ababeera eyo nga balina foster houses muyamba abaana okubasomesa bannange tubeebaza. Nenyongera okwebaza abali eyo nga gwe oyina abaana ba mwannyoko, abaana b'abaganda bo, oluusi baafa, oluusi tebalina busobozi, bambi ng'omuyamba n'omusika ku mukono bano omuweererera abaana nga yavaawo. Bannaye mwenna tubeebaza era amaanyi gammwe ge muteekawo gonna gali kugonayizingibwa. Tolowooza nti bw'oweerera teri akiraba, bangi bakiraba. Nti family ekiraba n'omwana yennyini gw'oweeredde era naye abaakiraba tasobola kwerabira. So bannange mbeebaza nnyo mwebale kugaba. Obeerayo omuntu ng'omukono gwe bambi gwakisanga ye buli waakwata mu wallet ajjayo. Okola kyamaanyi ate era oli muntu mulungi nti kubanga bagamba omuntu agaba yaafuna. Tojja kusanga nga gwe togaba ofune. Kiba kizibu nnyo omuntu atagaba okufuna. So mbakubiriza nammwe abatagaba mugabe. Kubanga era n'empulira nga bw'ogenda ino mu muzikiti abasaale bagamba toola zaka mu kyaki w'ekiweebwayo okwo konna kuba kutoola. Muyige okutoola nti mu Bayibuli kiwandiikibwa ne mu Kurani kiwandiikibwa. Golowooza lwaki kyawandiikibwa nti ogwo omutima buli w'onoobeeranga nagwo ogugaba. Nawe ensawo yo eyongerako okugaziwa. Bannange mwebalire ddala abagaba n'olaba munno ng'abonaabona n'ogamba ye lwaki simuwa kukendyako. Kuba mulimu abantu bambi agenda ne yeebaka naye nga tafunye kyalidde. Naye gwe n'obeerawo n'obeera ne mulirwanaawe era naawe n'omulaba n'ogaba bambi omukyala ono baamuleka mu nju talina kyakulya n'omutwalira ne baba baana ng'oluusi maama yanoba n'agenda taata abaana yabaleka mu nju naye nga ggwe oli neiba oli eyo nga ggwe otaasa amaka ago gwobabeererawo n'olaba nga abaana bamulirwanaawo yabaleka mu nju bambi n'ofuba okulaba nga tebasuze enjala. Ogwo gwonna guba mutima mugabi. Mannaye mukola kyamaanyi mwebalire ddala nti mmwe mutuzzaamu essuubi nti omutima ogwo gw'olaga omwana oba omuntu yenna ate naye agukoppa. Nagamba nedda bwe nali mu kizibu ekiti nayambibwa omukyalo ono oba omwami ono nampisa mu mbeera eno nampa. Okuyamba okwo kwamaanyi. Mulimu n'abantu abalala abayamba si kuyamba nga bagaba. Waliwo abantu abayamba bano be batwala ebweru. Nosanga omuntu bayagenda London, South Africa n'amala ebbanga n'agamba akaŋŋende twaline ku baana ba muganda wange ntwaline ku baana ba ssenga wange ebintu byebyo tyo byonna kuba kuyamba. Najja n'akutwala oluusi ayinza obutakuyamba nti akuwadde ssente naye bw'akutwala kuba kuyamba. Ate ekirala ne waba takutaddeemu nti yakusasulidde tiketi yakoze buli kimu naye n'akuwa n'akutwala okutwala obutwazi okwo nako kuba kuyamba. Nti mulimu omuntu gw'osobola okubeera naye naye nga ye tali kutuusa ku kirungi nga buli kimu okirina ekyetaagisa naye n'akubuzaabuza natasobola kukuyamba. Ogwo omutima guba mubi eri abaguyina. Mulimu abantu ab'emitima egyo nga yalina access ku kintu naye nga tasobola kikutuusaako. Bannaye nammwe tubavumirira nti tojja kumalawo nsi eno nnyanja tusenako busenyi. Bano bantu ba saaluuni maduuka mu butale n'osanga munno oluusi ali awo mwena mukola omulimu gwe gumu n'olyoka oleeta obuyisayisa bwonna n'ogamba tajja kubeerawo tajja kutundirawo yansanga oluusi gwe omusanzewo n'ogamba kamugjewo kwegamba ebintu bwe bityo okulemesa munno waakolera okuba mukola mulimu gwe gumu. Oluusi oyinza okwekanga waliyo abantu abamu nti tuli mu office oba tuli mu company yemu tukola gwe n'olwana nnyo munno aveewo gw'osigalewo. Banago omutima guba mubi. Mu mbeera y'ensi eno buli kintu kyonna ky'obeera mumanya waliwo eyakisookamu ate si gwe ogenda okisembamu nti kijja kutuuka ekiseera naawe kyolwanyisa munno aveewo ate naawe oveewo okitegeera. Ate muyige nti buli kintu ky'okwatako nnyanja tosobola kusena ku nnyanja n'ogimalawo tosobola. Era osenako kyosenye n'olekawo n'abalala ne bajja ne basena. Kasita munayiga ekintu ekyo nti bino ebintu byakufa kuleka tubiryako makoola.
ojja kwekanga nga ensi ekwanguyidde ng'omutima ogwo gw'obadde oyina omubi nga gukakkanyeemu nogamba omunange ono kale atundira wano oba obutungulu bwe nange kantundire wano buli omu ayina omukisa gwe nti oli bajja kujja bamuguleko gwe baleme kugulako tokitwala nti yaloze oba tokitwala nti ayina gye yayitidde ayina bye yakoze bw'atyo mukama we yamuwadde omukisa ogwo naawe saba ogugwo gujje oleme kufuna ate mutima muli guli omubi ogwo ogugamba nti kamubeeko bye mukola kamulemese kamwogerere ba mu ofiisi abatuwa ebifo bamugobewo bannaye omutima omulungi buli muntu afune ku mutima omulungi bwe tunaabeera n'emitima emirungi mujja kulaba ng'ensi etwanguyira nga abatalina mirimu nabo batandise ogifuna nti abamu obutaba na mirimu kiva ku bantu ba mitima mibi ng'oli ali ku mulimu naye ng'amanyi waali waliwo ekifo ekiri vacant naye nga tasobola agamba munne nti jangu osabe wano ng'agamba gundi nga muleeta ntya ate naye abeere bulungi ogwo guba mutima mubi muyige okukwata bannammwe ku mikono nti bwe naamuleeta n'abeera wano ate tomanya alinnyambira omwana oba aliyamba omwana wa muganda wange byonna byonna tulina obbirowoozaako nti gw'oyambye olwaleero tasobola kwerabira kyewamuyamba tekiba kizibu nnyo omuntu okwerabira muyinza okunyiigagana naye nga kyewamukolera takyerabira ekyo kyo nkibasuubiza teri muntu gw'oyamba neyerabira kyomukoledde ne bw'aba akoze ebibi byekanaki kuba mulimu abagamba nze yamuleeta nze yamuyamba naye byankoze aba abijjuke ne bw'aba akoze ebibi kyewaba wamukolera okumuleeta awo waali aba akijjukira era luba olwo naye neyeekuba mu mutima naga muntu ono mukoze bwe nti ne bwe nti kaŋŋende mwetondere ate male nkwate ku mwana wo bankole bwe nti so tokola kintu ng'olowooza nti sijja kumuyamba olw'okuba ajja kunkola bw'ati gwe yamba kale yamba ku lwa Katonda tomanyi ekirijja kyekirijja so togamba nti sijja ggirawo nti oba ne wabeerayo ne bano nze nyamba baaluganda bokka ekyo nakyo kibi lwaki oyamba baaluganda bokka n'emikwano bonna bayambe kuba ffenna buli omu waali sirowooza nti wooli lwakuba nti wa luganda lwo era oluusi giba mikwano ate nekitaba mikwano noli nga takumanyi nojja essaawa eno omugamba munaye kino bwe kiti n'akuwuliriza era n'akuwa omukisa so tuyiga omutima ogwo omulungi buli tubeera nagwo ojja kwekanga nga buli kimu kyanguwa ate n'oyo yenna yenna aliyo ng'agamba nze sikyayamba baŋŋanda bantama tebatwagaliza omala okubayamba ne bakwogerera gwe sigala ng'oyamba yamba eŋŋanda yamba emikwano yamba buli kimu buli muntu muyambe nti buli gy'okoma okuyamba naawe ensawo yeegaziwa ogenda okulaba nga ate ne bano b'oyambye nga tebakyajja kusumbuwa manyi bulo gye tukoma obutayamba ensawo yo buli weebeerawo efunda olw'ensonga nti bano abantu bajja kujjanga bakusumbuwe baba mpaayo kino taata mpaayo kino naye abantu bano buli oba bakwatako n'ogenda nga obayamba oli omuwadde kapito oli omufunidde omulimu ojja genda okwekanga nga tokyayina nnyo bakuleebeeta kambayite baleebeesi ogenda okulaba abaleebeesi bakendedde so nkubiriza abantu okubeera n'omutima omulungi nti buli gye gukoma okuba omulungi weekanga nga n'amasitaani gakendedde n'endowooza embi ezo zikendedde nti buli wolowooza ku mutima ogwo ate ekirala mwekwase Katonda nti buli wobeera n'omutima omulungi neweekwata ku Katonda buli kibi ky'obadde olowooza okukola buli wolowooza nti Katonda ndaba nga kukakkanako ye eddiini nti batukubiriza nnyo tusabe tusaale nange nkikubiriza bannange twenywereze Katonda twenywereze buli omu tusobole okulaba nga emitima emibi eyo gye tugikkakkanyaamu tuyambagane ate leero embeera gye tuli mwenna mugiraba tuyambagane n'abo abasomesa abali ku ssomero badmaster babaasa gye emitima emirungi tegikoma eno yokka neeyo nawe n'okwatibwa ekisa n'ogamba bambi omwana tubadde naye ebbanga muzadde we yagenda mu covid ono temumugoba omwana mumuleke asome n'abaleese mu mpolampola mubeerewo naye gwe gw'omutima omulungi n'osaasira n'abazadde abo tibabadde tebakola niba baleese ebitundu kale katukkirize ekyo kibakoze eki kyebaleese omubakwata empolampola gwe gwe mutima ogw'ekisa omutima omuzadde omutima omulungi gwe nkubiriza abantu bonna nti bw'ona obeera nagwo ne gino emiti emito abaana bali waka bajja kukulabirako beere kyakulabirako eri eggwanga nga tutandika programu yaffe ebifa mu maka olwaleero tuzze twejjukanye mu programu gye twakola ewedde programu ewedde eyali ey'omwami eyaweereza audio whatsapp audio nga ayagala buyambi kulaba akoze atya eyali yafuna ssente ewa Manerenda Manerenda n'amufuukira ekizibu abasinga abaali ku programu eyo mwabiwulira omwami bye yayogera bambi yasoberwa ewaka ne mu kibira
era we yatuukira okutuweereza ka audio ka ayambibwe nga bimuyinze n'abeera nga kyamusukkirirako abamu mwakuba amasimu ne mumuwa enteesa zammwe naye naffe twakomaawo ng'ab'amawulire twagenda ne tubatuukirira bombi twafuba ne twanoonya enjuyi zonna ne tunoonya Manerenda ne tumufuna ne mukyala we ne tumufuna n'omwami ono waka audio kennyini naye twamufuna n'omukyala we ne tumufuna ne tubatuuza tulabe nga baddamu okukwatagana kuba eyo yali nkwatagana lwakuba nti munaye mwajjamu ebintu naye teyali nkwatagana mbi nti ono waaba n'ekizibu ono yamuyamba kwekwe okuyamba kweŋŋamba nti omutima ogwo omubi singa toba nagwo osobola okuyamba munna ate nolaba nga munnaakulaakulanye so abataali ku puroguramu yaffe wiiki ewedde bwali bwetyo nti twakwataganya abantu bano baali bafunye obutakkaanya ne baba nga twabatuuza ate otumala okubatuuza ne babeera nga batuwa waliwo omukulu gwe batuwa enamba gwe twali twagala okwogerako naye ali awo yali yayamba ono omwami ow'ekyuma kya kasooli endagiriro eyo yali yagituwa nga atugamba nti naye tumuleete abeerewo nga tubakwataganya so ne tufuba naye omwami yuli tetwasobola mufuna yali yayamba ne tugezaako tulabe nti tukola ki tubakwataganya oluvannyuma lw'ekyo twagala tuwulire ye omwami kiki kwe baatuuka naye nga tetunnatuukayo eyo yonna abataaliwo ku puroguramu eyo katono nnyo tugenda kubazzaako emabega. Njagala mbaweereze message y'omwami ono. Nyabo omutesitesi gyebaleko nkulamusizza nnyo. Ndi musajja wa myaka 40 era mbadde mukozi obeera nga ndi mukozi naye nagenda nenfunamukko obuzibuzibu. Nfuna obuzibuzibu mukwano gwange n'abaako gwandagirira okusobola okumpola ssente. Bwampola ssente yampola $6,000,000 ne mukumpola munne oli mukwano gwe akola nga Manerenda naye bwampola ssente $6,000,000 ne baŋŋamba nti bo bawandiika ntunze era mu kuwandiika ntunze nga bateekako obukwakkulizo okunnyonnyola mbu bwe tuwandiika ntunze olw'ensonga kijja kuwaliriza mangu okusasula ssente zaffe ne bwe tugamba mpoze siina wenja kukola ki kukubanja kuba ow'ebbanja tebamusiba era tebamunenya kusasula mpola nange nenzikiriza. Mukama yannyamba nakola ssente ze mu bbanga ttono lyetwali tulagaanye ne mmuwa n'amagoba naye bwe waayita akaseera ye kennyini najja naŋŋamba toyinaayo kizibu kyonna kyonna nkuwe ssente nga tokyajja kunsaba ssente watereera ne mugamba bwe naaba neetaaze ssente nja kujja ompe oba ompole kuba mu kuzimuwa saafuna buzibu naye era mu kuzinoonya saafuna buzibu naye era nazimuwa naye okuva ku olwo lwe yajja gyendi natandika okufuna obuzibuzibu mota neekuba kuba nze ndi mukubi wa bimera ndi mukubi wa buwunga kasooli gwe nkuba nenzigyamu obuwunga nensaplayinga ma wholesalers nensobola okufunako akasente naye okuva ku olwo natandika osisinkana ebizibu mota bwekuba neŋŋamba kino kya bulijjo nengula mota endala nengiteekamu wayita akaseera amannyo negaggwako neŋŋamba bino bya bulijjo nenteekamu bipya bwe nteekamu ebipya lumu mashini nezikira omulundi gumu nga nfuna obuzibuzibu bwe butyo nga bulinga obwa bulijjo naye tebyalinga bya bulijjo bwe ntegeerera tebyali bya bulijjo
kwe kubanga buli lwe nafunanga ssente nga nfuna ekizibu. Bwe nafunanga ssente ne mba nfunye obukadde 3 kwolwo lwe nfuna ekizibu. Nyinza ozifuna ne ngamba kangende nsuubule kasooli, ngenda omusuubula, motoka lwe bagikwata, lwe bakola biki, nga biringa embeera eya bulijjo. Era bw'obanga toli mwegendereza olowooza n'okulowooza nti bya bulijjo naye nga tebiba bya bulijjo. Kati lumu entekerera nti si bya bulijjo. Mukazi wange bwe namugamba naye embeera ng'etutabukako, oza tewayinza kubanga waliwo ensonga, kubanga mashini bw'etakuba motoka gye bakwata. Emmotoka yabanga tegyagikutte, kasooli gwe banguziza yaba omufu. Kasooli waba si ye mufu, omwana lwalwala. Omwana waba talwadde, lwe babagoba ku masomero, lwe tufiirwa. Bw'otafiirwa wammwe, nze nfiirwa ewaffe. Ne tunyonnyolegana. Nengamba naye tulina okwesalira ku magezi. Ne tutandika okunoonya ani ayinza otudduukirira. Nagendako mu kyaki ne ntandika okusabako. Era pasito munaŋŋamba muyina ekisiraani mu maka gammwe era muyina olumbe mu maka gammwe olutasobola kuvaawo. Ne mbuuza olumbe olwo luvaawo era luva ku ki? Naŋŋamba ggwe nyiikira kusaba. Naye nanyiikira okusaba naye ng'enkyukakyuka teriiwo. Ne nyiikira okusaba ebizibu ne byeyongera. Kati lumu mukyala wange yali okwo ku TV n'awulirako omwami Ssaalongo. Bw'awulira Ssaalongo ne basoma n'ennamba ye 0772 22 79 58 0772 22 79 58. Nagikwata ne tugikwata ne ngamba tujja kugendayo tulabe. Ne bwe twatuuka ne tugenda ewa Ssaalongo, tumugamba muzeeyi nga tufuna ebizibu. Kino bwe kiti kibaawo, kino bwe kiti ne kibaawo, kino bwe kiti ne bwe kibaawo. Ne tutuuka n'ofiirwa nazaala wange yafa naye ng'ekimusse mutwe. Yalwala omutwe netutandika okufuna obusente bwe tufuna bwe tujjanjabusa bwe tufuna tujjanjabusa kakanaŋŋana yafudde. Kati nali mugumu wamu ne mukyala wange, ffenna nga tuli bagumu okusobola okutambula. Ssaalongo bwe tumunyonnyola ensonga ezo, kale yatugamba musooke muddeko mu ddiiro, ngenda kubayita njogere nammwe. Bwe twadda n'atugamba waliwo gwe wawa ssente. Mu ssente ze wamuwa yatoolamu essente bwe ziti n'azifugika okulaba nga emikisa gyo gikendeera era okulaba nga otambulira mu bulumi. Namuwuliza ne mugamba angipe mpaddeko ssente zange, naye simanyi ani gwe nawa ssente n'azikola ekyo. Ssaalongo n'aŋŋamba siriikirira era owulirize era oteebereze. Kwe kujjukira nti Manerenda yajja emirundi n'emirundi ng'aŋŋamba njagala kukuwola ssente toyinayo kizibu. Era bwe ntyo nannyonnyola Ssaalongo. Abalabi baffe abakyali naffe ku KBS TV abatatambula naffe wiiki ewedde, bw'atyo omwami bw'atunnyonnyola engeri gye obutakwatagana na Manerenda kwe bwava.
tumala okulaba nga tubatuuza tulabe nga batuuka ku nzikiriziganya naye nga abataaliwo nga wowulidde bwabadde abinyonnyola bwe bituwe byatandika ne babeera nga bafuna obutakkaanya nga kirabika Manerenda ayina ate ebyo yali yakola omwami ono okulaba bambi nga omwami atandika okusiraana muwulidde emmota ze zaakuba ez'ekyuma kya kasooli batandika okufuna ebizibu ebyokumukumu ntandikwa bambi yalowooza byebizibu ebya bulijjo ye bwe yasooka okulowooza n'agamba mota bwefa kanteekemu endala amannyo gaweddeko kanzizeemu amalala ng'amanyi nti bizibu bya bulijjo naye agenda okulaba nga kagenderere ssente bwe bazifuna ate ekizibu wekijjira n'agamba kino nga saakiyina mu bulamu nga bw'omanyi era ng'omuntu obadde otambuza obulamu bwo nga buli kimu kitambula bulungi naye n'otandika okwekanga nga waliwo akaseera woolabira nga ebintu tebikyatambula newewuunaganyaako ku munno bwatyo yeewuunaganyako ne mukyala we n'amugamba naye lwaki buli kino wekibeerawo kino bwe tufuna ssente ate tufuna ekizibu ebintu byaffe byali bitambula byonna byonna kati bizingamye mu mbeera eyo ne batandika okwesalira amagezi omukyala kwe kumubuulira nti waliwo nali ku TV ku programu emu nempulira endagiriro gye batusomera eri 0772 22 7958 0772 22 ye endagiriro gye yamugamba n'amugamba nti tugezeeko ku muntu ono ate tulabe oba embeera eneekyuka oba bayinza otuyamba kuba omwami yagamba nti yagezaako mu kyaki ne bamugamba nti ayina ebisiraani famire erimu ebisiraani biki nga bw'omanyi ndooza n'alemerako n'afuba naye era ng'alaba tebinnakyuka ne beegeyaamu mukyala n'amugamba nedda tugeze ku eno ennamba 0772 227952 0772 22 ye namba gye yamugamba bagezeeko balabe oba ebintu biyinza okukola ki biyinza okutereera bw'atyo omwami n'agezaako bwe yagezaako bambi embeera negenda ngaetereera era nga yabaliko ku programu eyo mwabiraba omwami yabyogera byonna n'amalayo n'agamba nti bamukolako n'atereera naye ate wamala okutereera Manerenda najja nga amulumbagana amugamba lwaki onkola ebibi lwaki onnemerako kati musajja wattu naye mukutya n'agamba yinze nga omuntu ndoze yagira kwetaasa bulamu ate ndowooza bwe yamala okwetaasa ate ono n'afuna ebizibu Manerenda n'atandika okulowooza nti oli yamukoleza eki yamuleetedde ebizibu byayitamu so waaliwo okusika omuguwa okw'amaanyi nti n'abakyala baatuuka ne babiyingiramu mukyala woono Manerenda n'atuukirira mukyala w'oli okumugamba lwaki abaami bano tetufuba ne tulaba ngeri ki gye bayinza okukwataganamu eno embeera eveewo byonna byonna omwami nga bwe yabibannyonnyola mu programu mwabiwulira so we twesitula naffe tugendeyo tulabe nga tubakwasaganya bakwatagana balabe nga bazikiza omuliro ye ensonga gye twali tugenzeeko so kansooke nkubireko ku mwami oyo omwami oyo tulabe ye kikyagamba gye bagenda endagiriro eyo eya 0772 22 kamukubireko tulabe nti abantu betwamukwasa bakoma kuki twagala tumanye naye atunyonyolemu tulabe ate we tutandikira namwe mumanye ekyagenda maaso kuba twamukwasa ensonga ezo yabakola ki yabazimaliriza njagala tumukubireko tuwulire ye ate kyagamba kuba gwe nali basikamu omuguwa ng'omu ono Manerenda agamba bagende ew'omuntu we n'oli ng'agamba tugende ew'ono nange ye yannyamba kati awo waliwo okusika omuguwa okw'amaanyi naye ndowooza ne batuuka ku nkwataganya ku nzikiriziganya ne basalawo bagende ew'omwami oyo gwe nkubidde katulabe halo mama netiwaka ngaesumbuwa halo abali baffe aba KBS enamba y'omukulu gwe n'abakwasa abakwasaganye netiwaka ebadde ekyatutawanyaamu naye era nga tugenda kuddamu tumukooneko enamba y'oyo omukulu eya 0772 227958 0772 22 59 ye namba y'omukulu gwenjagala nkubire atubuulira abantu be namukwasa batuuka kuki ono gwenjo gwengenda okwogera naye
ye mwami yendagirira oli gwe baali bakola ebintu gye yagenda okulaba nga ataasibwa. Twagala tulabe ye agamba ki. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Katujjiddemukko katono ebadde ekyali bize tulabe oba tusobola omufuna. Sorry, the number you have dialed is busy. Please try again later. Batyo tetusobodde kumufuna olw'okuba nti ennamba eri bize ate nga obudde nabwo tulina butono. Kangezeeko nkubire omwami ono gwe baakola ebintu osanga y'anaatubuulira atubuulire nti ate byagenda bitya gye namukwasa kuba ono gwe tukubidde ye ate kiganye. Kankubire omwami atubuulire gye namusindika gye be namukwasa baakola batya. Tukubira kati omulwadde eyatuweereza audio note. Omwami oyo gwengezaako okubira ate naye atubuulire kuba oli tulemeddwa okumufuna. Wangi Omukulu gyebale ssebo. kale nnyabo naawe gyebale. Kale on'omumbejja Faima Sierra wano KBS TV. Eyansiza okuwuliza. Essebo kati nakomanga mbakwasaganyiza gwe n'omukyala wo ne Manerenda n'omukyala wa Manerenda nga mbakwasizza n'omukulu oli eyakujjanjaba olabe nga otereera. Naye ngezezzaako okuba ku namba y'omukulu eyo eganye okuyitamu agifudde bize. Nasoose ne mubanga mufuna ate netiwaaka n'etutawaanya. Kati sooka otubuuliremu biri bitya kuba nakomanga mbakwasaga mwenna mukwataganye mwatuuka ku nzikiriziganye. Ngenda sooka kwebaza Essebo embeera gye wateekawo. Essebo omwami oyo yanteeka nnyo ku bunkenke ndi mu kutambula. Essebo ngena mirimu gyange naye simanyi oba ompulira bulungi. Nkuwulira taata. Nateeka nnyo ku bunkenke naye twabimaliriza. Essebo ne tukkaanya kubanga byali bya buntu ate n'abiteekamu embeera endala. Essebo ne bijjiramu n'okufa okw'abantu. Kati byonna n'abinteekako naye nga ye kye yali afuba okulaba nze nga nfuna ebizibu asobole okumpola atwale ebyange. Era bizibu bingi nnyo ebyangwako era nga naawe wabimanya. Naye we watulekera awo nagenda nakwolwo lwennyini namukubira muzeeyi. Muzeeyi aliwa yenna eyakujjanjaba. Essebo ye namukubira ne munnyonnyola embeera gye tulimu n'aŋŋamba siina buzibu mubanga mukwataganye. Essebo mujja kujja naye nasooka neefunamu okutaataaganyizibwa ng'era bw'oba obijjukira awo nga ye ayagala ate ngende eri ewuwe ekimanyi gye baakolera ebintu byabwe gye bajjanjabira oli Manerenda nga Manerenda gyayagala ogyoba ogenda nga gyayagala era okuguulana kwali kw'amaanyi nnyo ne muganze kikola ebyo kubanga kikulogangako sirina musango gwe nali nkukoze wabula kino gwe wakikola n'ekigendererwa nze nfunenga ebizibu buli kaseera osobole okuba namuviira mu buntu era ojjukira nenjogera naye nemuviira mu buntu n'atuuka n'aŋŋamba mukazi we yayimirirawo nnyo mu nsonga zino kuba mukazi we yalumba mukazi wange ne basooka ne boogera kati bwe twamala ne mugamba nti omanyi sigenda genda eyo bw'aba yeetaaga kuyambi obanga yeetaaga otambulira awamu tulina kugenda nze gye mmanyi kuba nze nabonabona okutuuka okufuna omuntu eyanzijanjaba n'okuntangira byonna ebyali bintuukako. Kati awo mukazi we n'ayogera naye akkiriza kye nali mugamba era okusooka twasooka kugendayo na mukazi we. Twagenda ne mukazi we ne tubaako kye tutuukako okwaddako ye n'agendayo ne mukazi we. Basembayo tetwagenda ffenna. Twagenda nze ne mukazi we n'owange. Kati mukazi we nenjogera ne mwanjulayo ne mugamba y'ono mukazi w'oli omwami eyampola akasente. Kati ne bamunenyamuko ye n'agamba nze saalina buzibu kuba n'omwami bye bigendererwa bye
nali sibimanyi kati ye n'agamba naye ebintu ebyo babikozesa nnyo abawola ssente kuleetera bizibu asobole okulaba nga akutwalako ebibyo kati n'atandika okubaako byatunyonnyola okutambulirako era bye twatambulirako tusobola okuba tuba ku nzikiriziganya kati mbadde sinaddayo n'onsonyi wandi mu kyalo naye mbanyi ompulira nagenze kusuubula era kakati nze naddamu okukola kati byo bitambula bulungi era ngenda kusuubula nasuubulayo kasooli omulala nzize kube kuba kati ke kasizoni ke tulina abaana soma emmere etambula naye kati sikyalina nnyo buzibu naye luli nalinga mpulira amaziga ku mutima kubanga nali neetaaga buyambi wali weetaaga buyambi ate wabufuna kyekirungi nabufuna sirina nnyo buzibu naye kati nze namuleka akyagendayo baka bakyalina bye bakyakola ye nemuzeeyi n'omukulu oyo omwami ye nga ye takyakulinako naye buzibu tewakyaliwo gwe naye kubaako omuguwa gwe musika yakkakana naye bamutereeza kale kati ekyaddala oba ekyamazima ndwawo okwogera naye era okuva etwava eyo bwe nakwasa mukazi we omukulu zeeyi kyaddamu kwogera naye wabula mukazi we yayogera ne mukazi wange nze simulinaako buzibu kuba sirina nnyonnyo kati kyemunoonyaako simulinaako buzibu mpozi nga ye yaninako obuzibu naye kuva ku olwo sinaddamu kumuwuliza naye mukazi we ayogera ne mukazi wange nti era bakyagendayo ate kati bo bakwatagana nnyo kyekyewuunyisa bo abakazi n'abakazi ate nga mu kusooka teyali mukwano gwange ate era n'omukazi wange teyali mukwano gw'oyo mukazi we twali ba mukwano wabula waliwo eyatugatta bugasi era naye n'amanyako ensonga ezo naye lwakuba ye yali takyalina kyakusalawo n'atuvaamu naye bano bo boogera kale tweyanzege ssebo kale nange neyanziza nnyo akaddeko era nali simanyi nti nno obubaka bwe naweereza onoobusoma naye bwe wankubira nali nina ebinsumbuwa neŋŋamba tegeeza obubaka bwange bwayiseemu neneebaza n'abo abaatuwa amagezi banzikakkanya ne bandagira okukuuma obuntubulamu kituufu kale naffe tweyanzege omulabi waffe omulungi wa KBS bw'atyo omwami bw'ayogedde ensonga ze nti baamala ne bakwatagana ne Manerenda ne batuuka ku nzikiriziganya era ne bagenda ew'omukulu oli endagiriro gye nabagambye ya 0772 22 7958 0772 22 7958 bagendayo era omwami yabatabaganya era n'awunzisa agamba nti nakati bakyagendayo bakyabajjanjaba naye tebakyalina buzibu ate abakyala bafuuka n'abamikwano nti baamala ekintu kyetubadde twagala kulaba nti baatuukawa kuba mbadde njagala kulaba omwami atubuulire gwe mbadde singa okwagala okwogera naye ne tutasobola mufuna nti ye abadde bize ne tuba nga tusigazza ono yennyini eyaleeta ensonga gye tuli naye ekirungi timumwewuliriddeko kale bwe kityo ku KBS wano byonna tubikola ate era tubireetera okuba nti bisoboka gwe kyobeera eyo n'olabanga ekizibu ng'ekitasoboka wano ku KBS wokka ensonga yo wetugifuulira ennafu era wetukulagira nti wano buli kimu tukikkakkanya ekibadde kizitoye ne kiwewuka gwe wenna ali eyo tozitoweerwa n'otuula eyo wekka ne weewunika leeta ensonga zo wano ku programu yaffe ebifa mu maka tujja kuba tukuyamba tujja kuba tukuweereza ffe tuliwo okubaweereza bireete tulabe engeri ki gye tubakwataganya wabaawo obutakkaanya tujja kubakwataganya we wabaawo nti kirwadde tujja kunoonya ani anaakujjanjaba otereere tuliwo kuwumbawumba na kugatta wano ku KBS era mwenna abali eyo mbakubiriza nti bw'oba oli eyo nga wafuna obutakkaanya ne munno saagala ate gwe okole ki okitwale mu mbeera mbi okigeze osobola kifuule kitono mulabe ate nga temutuuka mu biwanvu ng'ate bano bannammwe bibazze batuukamu n'olw'ensonga eyo njagala puroguramu yaffe olw'obudde nti butuliiridde empinga
katukomewa nate tunaddamu ku programu eneba eddiridde bwe ntyo mbadde omuweerezaawo Omumbejja Faima Sierra mu programu yaffe ebifa mu maka wano ku KBS TV yaffe enganzi.